gomanyi Chukudi agenda koma wewaka nga abakyala ababiri bali wano. Honey? Yebuuza hani nesiteera mukola ki? Omanyi abakazi bw'obadde oyendako mu nkukutu okubeera nga bali wano bombi ate nga bakkaanya bateesa tebalina buzibu basanyufu bali mu kunywa mu kajwisi. Wulira nnyo wano. You had a beautiful family. Obadde ne famire ennungi ssebo. Kids. N'abaana abalungi. Beautiful wife. N'omukyala nze asinga obulungi. Ate no tovuma. Okay. You lied to me. Sebo wanimba. You deceived me. No nimba. Cheated your wife. What onoyisa mukazi wa maaso nga alina n'abaana bo? What is going on? Kiki ekigenda mu maaso wano? Gwe mukulu mpola mpola. Tukwate mpola please. Baby nawe oseka nnyo. Olaba ekigenda mu maaso. Games you've been playing is over. Emizannyo gy'obadde otuzannya giwedde. Chukudi gwe kiri wansi wakundi emumbwayo gy'obadde osira wano ne wano biwedde. Pasente zange watuuzizza ebintu byange byonna ne bamusekerera. Abakazi bamusekerera busekerezi basekerera mu bizibu bya Chukudi buzibu esente zaamuweddeko yatuuza ebintu bye byonna. Chukudi olaba. I trusted you. Nakwesiga. I gave you my heart. Nenkuwa omutima gwange. Kale jigano okutandika mu bulambalamba. Alwo tugenda kubanga tugitandika mu bulambalamba naye nga nkujjukiza nti nate onyigangako mu kafaananyi ka channel okulaba firimu endala zonna oba ne paati endala zonna ine ekigambo subscribe nga kinene okinyige mu kifuuke subscribe degwe ekintu ekyo kikole ku screen yo baba besties bange bentumira com style abenkizo abenjawulo kati n'okutuuka kweyo level nawe ekifaananyi kyo kirabikireko ku screen zaffe bwe kityo ensonga nnyangu nnyo tuteekamu yadde 10 please namba yange nekwatako janku WhatsApp atompa amannya go ne gy'obeera osevinge namba yange nange nsevinge enamba yo otandike ng'okeberanga ku status kati ku status kwenteeka updates kati neŋŋamba nti kati leero lwa bifaananyi oba leero lwa kino leero ngenda tumirako bano awo not taking a part erinnya lyo n'ekifaananyi kyo ne birabika kawo but I love you so much thank you for watching mbajjukiza nti mwe mwenna abaagala bakolera app oba websites twekwata ejjuja egimu ku mirimu gyange emirala gye nkola please mumpagireko in advance okategedde munanga ate munagamba nti noova ku bwa vidiyo okola kyekirala katugitandike mu bulambalamba. Excuse me. Abatana construction finance be bagitaddemu ensimbi. Bino tulaba byabaddewo. I just want. Nenga gwe ayina ekizimbe kyo ekyedduuka ng'oyagala okukimaliriza ate nkugamba nti n'abatana bajja kuwola ssente okimalirize. So nga ate bajja nakuconnectinga ku company oba ku factory ezikola ebyokuzimbisibwa osobola bifuna ku layisi ey'ekika ekyawaggulu. Balina ennyumba eziwedde ezitundibwa balina amataka mu bifo ebyenjawulo. It's Tana Construction Finance be bakimaliriza oba osobola n'obakwasa project yo ne bagimanaginga ate nowona okubbibwa material ku site okategedde munange Tana Construction Finance enamba zaabwe z'amasimu zizo ku screen yo. Kati bino bye twalabye mu kitundu ekyokusatu Chukudi nga Chukudi is the reason why we're here. Ono yabadde tamanyi nti ono omukazi essimu gyamukubire mulangalanga ey'okumutiisatiisa abadde nga mulanga Chukudi. Kati kyamuweddeko bwe yalabye nga mukazi wa Chukudi oba kiri wansi w'ekkundi nze bwentyo wendiise mu Luganda ate bannayite mumuuza bingi omanyi mwagala otema omugambo kiki ekiri wansi w'ekkundi. Chukudi mu Luganda litegeeza kiri wansi w'ekkundi. Kati mukazi wattu kyamuweddeko. Chukudi is married. We yakizudde nti Chukudi mu fumbo. Era Chukudi ono ye mukazi we. Yabadde amugiddeyo akambe. Ne bambi yagenza okizuula nga mukazi wattu ali innocent. Chukudi ye yali yamugamba mbuno era mbwera Chukudi mbeerera tegirangako. Mukazi wattu yaveeyo kyamusukkako negwe laavu giraba edduka. Eba omukazi omukulu alina n'enkanyanya akaabira laavu ng'era nammwe mukaabira laavu. Mukaabira laavu giraba edduka
Mutufu lumu neebuuza ne ngamba naye lwaki laavu erina amaanyi mangi lwaki omuntu tagitegeereramuko bwe nasoma ku byawandiikibwa mu bayibuli nga bigamba nti love is God osegera nti okwagala ye Katonda butuufu namanya amakulu gaakyo ne ngamba kati ategeera Katonda yaba ategeera love kati mukazi wattu teyakomawo yaddamu n'asinkana ne mujja we babala kaki Change my mind. Nkyusiza birowoozo byange. Change my mind. But why are we saying kati Toby was okay since you were the victim? Lwaki nga tetwagambye nti nno kiwedde engeri gye nakirabye nti oli omusajja ye yakulimba kati ye yawoza kimu ayagala kumanya bisingawo. You guys are married. Muli bafumba ebituufu teyabikkiriza mu kusonga ne kati gwe. Yes. Tumaze emyaka 8 mu bufumbo. 8 nengo muyese bwe yamugambye bwe si mufumbo talina yadde akaana yadde akanyenyeera. When did all this start? Ne bino byatandika ddi? Negwe biki byombuuza? Birth of my first son. Okuva nazaala mutabani wange yasooka ebbanga eryo lyonna mbadde mu maziga. Obufumbo bwange n'eccukudi tebubadde bulungi kiri wansi w'ekkundi nga mpisa bubi. How didn't you know he was married? Ne mbutuufu amanyi otya The mess I checked. omuntu n'akulimba ekirabwa n'ayonka nti si mufumbo. Galimba gasajja galimba. Ne kati simanyi wenkera ku makyali ne ŋŋaana nze omwana naye nga kale sirina mwana sobola kale oba okwegaana omukyala ate weegaane n'abaana bo. Stay. Kati yamubuuza lwaki wasigala ewaka awo. Well, Namugamba when we first met her, ekituufu kyo kiri nti we got married and it was all bwe like twasinkana twali mu laavu enzibu era ne tufumbirugana nze n'eccukudi. Naye ye yekka gwe nninaana buli kimu obulamu bwange. started to treat me badly. Kati Ccukudi yatandika okumpisa obubi. But I said no. Butuufu ne ntegeeza ku bazadde bange. Naye abazadde baŋŋamba muviire nze ne siwuliriza. Exactly. Namubuuze lwaki tewavaayo kati ndagewo amazima ddala. Listen, my family were poor. Gwe efamire yange yandabanga kive. With 2 children. Mbutuufu nga nina abaana 2. Mpedde ku mpagala kati sina makulu nga sina na wenzira sina yadde 10 sina wentandikira. It's okay. Bambi mukazi wattu kyamukwatako. I'm so sorry. N'osanga omujja n'omujja ne Uganda basibira mu nsaasi nogane kati bano bafaaki mukwataganeko bwe muti please. Hey. But I'm tired. Oba nange nfuneyo abajja n'abajja beekube nga siseetuka. Wajosho sinika ki? To be left behind. Ajja kwekobaana abakukube abajja n'abajja kati bano bo God. basazeewo bambi bakwatagane. Kyamukwatako omukazi wattu Siteera oyo n'omukazi aba ategeera. Olaba? I'll help you. Ngenda kuyamba mulwadde ono. Leka naawe ate. You will help me by what? Ogenda kunyamba otya sinyabo? Ogenda kunyamba Another woman. kubanga ne wogamba nti koomuleka wajjagana omukazi omulala. I will eventually leave him, but Ngenda muleka you naye. need to know the kind of person he is. Njagala kusooka kumanya muntu kika ki gwe ndi naye. Osegedde. Nze ngenda kuyamba. Kale kola ky'oyagala. Why? You know what? Olaba? Meet me here Tusinkane wano tomorrow. okoosa enkya. All the details. Ngenda kuwa amawulire amalungi. Ii. Just do as I say. Gwe kola kye nkugambye. Osegera abajja n'abajja basazeewo babeeko kye bapulaaninga mbunneera. As I say. Siteera baddemu basisinkane wano. All the details. Agenda kumuwa amawulire amalungi okoosa enkeera. Agenda kukola ki? Etandika butandisi oba kati nga tuvudde mu kubeera nga omwenzi otegedde ebizibu ebinaakutuukako kati tugenda ku solution y'omwenzi. Alo egenda mu maaso. Sit, what is troubling you? Baby oyina buzibu We're ki? in trouble. Mukwano tuli mu buzibu. We, as in me and my mother. Olaba nze ne maama buzibu bw'amaanyi. What kind of trouble are you? Ate butya
My mother took a loan from the bank and now naye mama yali aloni mu banka they want to take over our house in okimanyi bagala kutwala nnyumba so messed up. I don't even know what to do. butuufu simanyi biki byagenda simanyi nakyakola You take the loan from the bank. mama lwaki yali aloni She said when my father was sick, anti munaye yali agezaako taata eyali omulwadde business, so he n'okutaasa omulimu gwe yeewola ssente nnyingi wasn't able to save the business. kati ng'alina okutaasa bizinensi Here they want to take over the house. butuufu kati ennyumba bagitwala bebi bagitwala I don't know what to do. simanyi nakyakukola About 30 million naira. mwana wa jjajja miliyoni mbwa 30 ze babanja maama Unable to save 5 million. kati nze ninawo 5 So we have mama alinawo 20 5 million naira. kati twagalayo miliyoni 20 $20 million. miliyoni 2 nga nyingi kyokudya naagwa mu katego kano ndabanga akatego ani oyo akubira My ex-husband. mwana ono ex wange I think my mom told him ndowooza maama yamugambye he's this kind of person that kati ono wants to show ye off. muntu eyeeraga Crazy. atya mulalu It's not even going to. wulire buba That man, you don't oyo omusajja gwe tomumanyi very arrogant. olaba oli He's trying to do now just to show. banange wa kisiru aba ayagala musimanya akuyambe yeerage You will not get the chance. ekyo tajja Give you funa the money. ogwo omukisa tagenda kufuna ngenda kuwa sente Give me the money. ogenda kupa sente bebi banange nkwagadde Thank you so much. tino ntegedde sente eno ekomyawo ne laavu y'ekifere kubanga What to do? Then now you want to come and show himself. sya badde awakweragireko nga nina gwalinga agamba nti nze ndi mulema You don't ezo miliyoni 2 ngenda zikuwa bebi so Count on happy. me. Oh Huh? God. Chukudi bamukubye koodi ya X mbusimanyi X ayagala okuyamba Anyway, akkirizo ziwaayo kati okoosenkeera What you're up to? well, I told you to come here today. That nabadde nagambye nti netunasinkana wano ngenda kuwa ansa So, kati what's going on? ki ekigenda mu maaso get money for you. nzize kufunira sente onobe Listen, I don't want to have to put you through that. babula saagala kussa mu bintu byange Sounds money. kati mukazi wattu ayagala kunoba wa kikudu kiri wansi w'ekkundi ayagala kunobayo naye bambi olw'okuba alina baana babiri ate amaze ebbanga nga takola talina sente naye nga ye omusajja yamutuuka wano yamutuuka wano banange mbu omusajja omwenzi atama You know, kati eno tamulaba nti mugamba omusajja omwenzi atama and he gave me a huge amount of money. mbabuulira omukazi omwenzi atamira ddala Wait, so you mean kati ng'onaamugamba nti nno with money? Yes, you can. Chukudi Wait. yamuwadde sente nnyingi kati ng'ayagala akwate zino sente ze yajje ku Chukudi I was a victim. aziwa omukazi anobe wakiri wansi w'ekkundi ng'ayina n'obuddukiro I was once married. kati ne mugamba munnange nange naafumbirwako era embeera gy'oyitamu ngimanyi era y'ensonga lwaki ngezaako okuyamba I stayed. But bambi What? namuteerako sitole HIV. agamba munnange nali mufumba bulungi naye bba wange naye yayenda natuletera sitiimu ewaka My daughter was already very. kati teebereza oli yaleeta siri mu maka goono ate ono abadde yeegabanya ne Chukudi kati ate I had a daughter. namugamba munnange nalina muwala wange si kyamuyina As a result of the sickness, yafa siriimu eyava ku bba wange Man. bannange abasajja mwenna mufaanagana I don't know why unfed. ne lwaki mutuwaayiriza please JoshK tafaanana kapere tetufaanagana That was how we all found you should know why HIV without even telling anyone, without even telling me. mutuufu kyamuluma sebe omusajja n'afuna siriimu n'atagamba yadde omukazi So, aye n'asigala ng'amupeeka sex oh, did you get it? nkyogedde mu luzungu No, I don't have it. kati kwe kumuzaamu awaye namugamba munaye nze simuyina nafuna mukisa But it is something. saamufuna simaama Well, she used to be very close to ne mubutuufu yali musajja mulungi mu kusooka found out. butuufu nga tosobola na kuzuula nga Chukudi waali abadde yannimba mbuno si mufumbo It's fine. bambi mukazi wattu naye kyamukwatako I have to leave. I don't care if I have to sleep under the bridge, but tino ye I can't lose. mukazi wattu yamalirira nti naayagala kuviira musajja You don't have to sleep on the streets. namugamba tojja kuddamu kwebaka ku street n'abaana bo nkuleetedde ssente Here. n'amuwa
check. Yes. Omanche baita signed check. Ogenda okulaba. Where is it? Yesu Kristo. Miri kwesa 2 miliyoni 20 eza naira. Enroll your kids in an affordable Nezaffe zibanga 35. cheating man. A dream. Gwendoota oba. Gamba toloota. Bameka asanyuka nga mugwa mukikuba n'agamba weebale Stella. Nugwe bameka abagala okufuna bajja baabwe nga balinga ono. Ofuneyo mujjawo ng'alinga Stella. Wana akimanya nti baawe amwendako ajje mwekobaane mwenna. Mulabike nga baawe oyo wakiri mubaako kye mukolera mwe munaamanya. Oba mumusalako mumbwa. Amumanyi. After all mwa abagimuteekako. Mbalaba. Oh, okay, that would be nice. I'll be waiting. Kati ayogera ne mukwano gwe Jenny. Joy namugamba nti nno nja kuba neetaaga ku namba y'essimu. Waliwo diiru ate endala gyaluka. Naye bannange ono Stella bagenda kumwekulira mu mulago. I have a business deal for you. Kati munnange mu buliri wano. Business that will put you in a class. Ng'ajja amubalira ku bizinesi egenda omuteeka ku kiraasi ey'ekika ekyawaggulu atule n'ababedde. Who loves me to grab? Business that only your money can. By the way, abakyala n'abaami kambabbireko amaanyi gali mu kifo kino. It's $1 billion. Ebyemuddeeri ne muyombera mu ddiiro simanyi biki omwami lindako mugamba ebintu byo byonna bimugambira eno mu kisenga ajja kuba so much attentive. Kubanga waliwo agenda omugamba mukulu kkiriza tukole naawe kkiriza tukole. Kati Stella ng'aleeta musajja mubulira bizinesi. Ekituufu kyo nalaba feesi yo si nnungi bulungi kyokka wabula n'amagezi olina heve. Good years. Nga wenkugambye mukwano. You remember the time I was looking for 20 million? Ojjukira we nali noonyeza miliyoni 2. So husband offered to give me the money. Anti munaine ex wange yali agala zimpa Man. Exactly. It was because he was begging me for the deal. Yali agala zimpa mbolo nga ayagala mu eddiiro gye nkuleetedde. Lindako. Didn't you tell me that? Kati lwaki tewangamba mu ekyekisa ono mwami kati kasita bamugamba ku ex nti ex ayagala kola kino ng'apakuka. Aya. Wulira ekibalo. How do you think I got this far as a businessman? Ne kati amazima gennyini oyinza otya okumpisaako ekintu bwe kiti nga nze businessman bino byenjagalira ddala. Kati munabakyala alina bizinesi gy'amuleetedde. My ex-husband. Bizinesi eno ya tekinologiya. Gone with the business. Ngwera ex we yali agimanyiiko ng'ayagala gitwala. Osegeera. Kati ng'ayagala amweyambise amuwe eddiiro eyo. You should go and sit down now. Nagamba kati tugende tutuule. This business, Tugende tuule tulabe bizinesi eno. Tell me more about it. Mbuulire ekisingako obutya bwengendo ki. Baby ogenda gyengera. To someone. Put you through the details. Kati mbw alina omuntu agenda omuconnectingako agenda omumonyola ebisingawo. So we're in business. So kati mwe tuli mu business. Nange weebale. Oneka me. Ojja kalya. Neka be. Okalye. Mo. You serious? Kati onoona ali ku ssimu. That amount of money, that's a lot of money. Bannange ezo sente nga nnyingi. So is this same technology business? Oh, yogera ku bino ebya technology business. Hey. Ebya Bitcoin, I have money. Bannange mwana gwe wakikuba. If would have just changed you. Mom, you become a billionaire. Okimanyi ofuuse biliyoniya mu kaseera mpawo kaga Bitcoin. Ndako bba wange wuunazze. Tugenda kuddamu twogere. Kati mbw abadde ku ssimu nga gwayogera naye bali mu bizinesi ya technology. Biki byogerako? My cousin, you know the one in the US. Ojjukira kazini wange ali mu America. He called me and told me that there's this new technology. Ankubiddeawo n'angamba nti no waliwo bizinesi ya Bitcoin technology bintu we bityo oteekayo ssente kaloboti ne kakukolera ssente. He said it was his close friend that told him about it. Kayino twali ba mikwano mu kaseera ako. So that they can. So kati mbadde mukwano gwe koye kambuulirako. Nigeria yet. Chovola mwana. Yes, really. Business nonyi ne Nigeria tenajja. Era ofuna omukisa ngo olina connection n'owebweru. Kiba kiwedde. These billionaires, this is how they get richer. We bati ba billionaire we bagaggawala. With these ideas and because they have the money. Kubanga bafuna idea bweziti wagifuna olw'okuba alina ssente n'atekinga ddiiru. Talinga ffe bakacere. Tunayingira tutya munnange. Bakugamba business yiyo tolina za kusaayo.
Kati woba ng'olina ssente ofuuka billionaire mutema lwaliiso. You were still coming home before his school even came. Kati omukulu. But I just remember I have to do something. Baby, mbadde nzize naye ate nzijjukidde waliwo ekirala kye ngenda okukola. Why you sweating? But you just came. Wakatuuka ate ogenda. Something. No, just ngende nsooke nkimaliza ate mbadde neerabye. Take care of it, right? Kale erabirira abaana ngenda kukomawo. Take care of it. Nange genda. No, I'll be right. Tewali buzibu. Kale nja kudda essaawa yonna yitsoke mukwano. Kumbe omukazi ono ne Stella bali mu ddiiru baagala kubba kiri wansi w'ekkundi. Babesitizi kati munyumirwa obulamu mbalaba mugamba kimugwana wobeera gwe mulingamba kale singa omuyaayo n'akigwamu mangu abakazi bamuzannyidde ku mutwe ono yakamala mubalira bizinesi ate mbuno weewaka ayogera ku bizinesi kati mazima ddala ng'owuyinza obutayingireyo bizinesi ng'ajja About the meeting we had with baby nkirowoozezaamu bye twogedde ku meeting n'omusajja gw'ontutteko. I've been thinking about it. Era mbadde ndowooza nnyo ku bizinesi eyo. It's a good deal. Ndowooza ddiiru nnungi. We should do it. Tukikole. I'm surprised. Linda muneewunyisiza. Someone did not convince you. Kiki waliwo akuva okumatiza kiki? Convince me. I've just been thinking about it. Just wali amatiza, just mbadde nkirowoozaako. Ayoola obuyinja obutali bubwe, yeewa obuyinja. If I invest. Mbatumiddeko nga munnange waliyo omuntu akuwaddeyo amagezi n'ofuna akaddiiro ate ne weefuula omugezi. Wajja okwefuulira omugezi mu kibiina ky'abasiru. Ate bw'oba nga gwasinga mu kibinja ky'abasiru omanyira gwasinga amagezi amatono. Kati omukulu yakirowoozaamu ayingira bizinensi teyayingira bizinensi. Ebirowoozo tebitandise okumulya nga wayise akaseera. Wulira nnyo wano. Baby. Are you okay? Mu Luganda, I'm okay. Ndi okay naye. I'm okay, baby. I'm just. Baby, ndi okay naye. Just have a lot on my mind. Just nne ebintu bingi bye ndowooza ku mutwe. Biki oba? I'm thinking about this deal. Ndowooza ku ddiiru eno gye twayingidde. I've gotten into this deal. Butuufu eddiiru eno. I've sold almost everything I have. Okimanyi ntunze kyenkana buli kye nnina. I've cleared my bank account, including. Banka nzikazizza. I had in the company's account. Sente za kampani zonna nzikazizza. This deal. Naye eddiiru eno. Only thing I have left now. Nsigazaawo nnyumba yokka. Which house? Nyumba ki? This house. Eno gye tulimu. This house now. Eno yokka munnange. Baby, I thought we agreed that we were going to sell this house. Nene badde manyi twakiriziganya nene ennyumba tugitunde kapita awere bulungi kaloboti katuwe sente nnyingi. I'm worried because my mind now I'm just thinking. No, just ndi awo nkirowoozaamu. This deal doesn't go as. Ngamba kati ate ddiiru eno etatambula bulungi nga twakibaze. What if watyanga olaba tudda ku nsiko baby. What am I going to do? Muzigo bw'omukatanga. Oh, baby, I told you that this business is a 50-50. Baby, nakugamba eno business eri ya 5-5 ekola. If it doesn't go well now. Watya ne bitagenda bulungi. Afuuse kibuuka. There's no problem. Nawe tebisobola genda bubi. Baby, do you know that I'm the one that should be worried? Baby, okimanyi nze yandibadde yeeraliikirira. Wulya kodi. Look at it now. See this kind of business. Kwesooka olabe no business. You'll be up there. Gwe kennyini ng'otuuse waggulu kiringa ne ba big boys. I'm scared. Abakazi bagenda kuntwalako nze ntidde baby munnange. Leka naawe. How is that even? Kale ekyo kisoboka kityamba mulwadde wa mutwe. What you do that will change my life. Gwe omuntu aleese eddiirwa ekyusizza obulamu bwange ate nkugatteko abakazi abalala mba ntegeera please. You are everything to me right now. Ndowooza era omukazi omusajja ayiwawo omukazi gwatobye naye ndowooza naye aba tategeera. Mbisanze mweno firimu mbumbu. Babesiti mulimu abatategeereeyo. Atugirabe. See your face. Kati munnange omukulu bamubuzaabuza ennyumba yagitunda. Ennyumba yagitunda. Buli wasiriikirira. Well, I told my mom that I would take her to the clinic. Amaaso gamumyuka kati n'omukazi ayagala genda. Okay. Kuvuga bulungi. Have you forgotten we sold the car? Werabidde nti twatunda n'emmotoka. Pozi n'emmotoka yagenda. Kale nze kaŋŋende ne booda.
omukulu yakwata sente kiri wansi w'ekkundi Don't have a car. Hey. Talina mmotoka kati. Don't have any money. Era talinawo kasente konna. What have I gotten myself into? Ne watyanga nnyingidde ebitaakole. Hey, Chukudi. N'ekikudi. Kiri wansi w'ekkundi kikwenuka. Now. Yaddamu okubira Siteera ng'akwata essimu. Firimu eno eringa etugamba nti nno omukazi w'ozuula omusajja ng'ayenda nga kale akwendako naye ng'ewaka ayina mukazi we mbu oba omukuulire ddala. What is going on? Banaayisi byange bya firimu temuntema mugambo mutemu omugambo mmwe. It's your boy VJ JoshK4. Likinga gundi okimanyi obadde tonna likinga chukalaba firimu gyetuuse yonna tonna likinga gwagirabidde ku YouTube. Please likinga. Chukudi Switched off now. How? Yakubira Siteera ng'essimu ate tagijjeeko. Maybe her phone has gone off now. Da essimu ye kati ate yinza etya okuba ng'evuddeko. Off intentionally now. Nedda kansuubira tagijjeeko nakigendererwa. Chukudi tateredde baaba. Yakayiwayo omubisi guno gwe gwasigalidde mu fridge. Nyumba yo baatunda n'ennyini yo baamugamba agiraba wemuka akaseera beetereeze balyoke bagifulume. What if like... No, that's not... Watyange nettate kikola si kyo. I told me my money is safe. Chukudi oli mu kulowooza bibi. Siteera yagambye sente ziri seefu. No. Ka roboti gagenda ziza naye kankubire ku ono. Omumerika atazikwasaganya katulabe. Agenda okuba ku ssimu y'Omumerika gwe bakwasiza sente. Jukira mbweno bizinesi tennatuuka Kenya. Kati ali mu Amerika ya mutaasa. Kati omwa mu Amerika gwe bakwasiza bilifu kesi ya sente n'essimu teriiko. I don't have anywhere to even be. Bannange. Also? Sina yadde nyumba sina yadde w'okubeera. Kati ng'ajja ewa Joy. Oh, yeah. How Oli otya? Joy. Joy. Okay. Do you know anything about her? Oyina ky'omanyi ku mayitire ga Stella? Wow, what's going on? Tumaze ebbanga tetwogera kiki ekigenda mu maaso? Mother's house, she's not there. Ewa maama we She taliiyo. had moved. Ntuse ne bangamba yatambuddemu. No, Stella and I had a fight 2 minutes ago. Stella naye twalwanamuko emyezi 2 emabega so tetukyakwatagana. Kiki waliwo obuzibu bwonna? Aya nfudde maama nze nfudde. Kiri wansi w'ekkundi nfudde. Kikundi waabwe nfudde. Okay. Omanyi? Kale it's okay. Yajja wa Joy nga ne Joy agamba munno ye ne Siteera baayawula dda. Tamanyi mayitire ga Siteera. Yes, I'm the one. Kati ng'akubira ku wa poliisi. Have you heard anything Mwina about Stella? kye mwafunye afande ku bya Siteera? You mean nothing? Okakasa temunafunamu ekintu kyonna? Can't you find a way to mwe munoonya engeri yonna gye muturakingamu. or anybody you know that Omuntu yenna owewe oba omuntu yenna gwe yayogera naye. you are doing your job? I'm just... Kimanyi afisa muli mukola mulimu gwammwe naye pulize ebintu mbikutte mpola. I mean sorry nsaba busabi. I own everything. Kubanga munange esente zange zirugenze. Buli kimu kye nnina omukazi oyo kati yabiyina afande ntaasa njakuwa kwa koota waakiri. We'll just expect your call. Kale nja kubeerawo nga nninze koolo yo. All right. Afande yamugamba twatupapya ssebo tuli ku mirimu. Hey. Aya. Chukudi. Kiri wansi w'ekkundi, kiri wansi w'ekkundi. Kiri wansi w'ekkundi. Chukudi. Why now? Chukudi lwaki kati kikwenuka? Ne boy bamumpeera erinnya Chukudi. Ate ekiri wansi w'ekkundi atolowooza tekisudde Chukudi ewazibu. Ekiri wansi w'ekkundi kyamutunze ebintu bye byonna. Esimu esigadde emujja alina okuba. Emutaasa. Hello? Hello? Yes, honey.
Simu ya hani. My wife. Mukyala we, mama w'abaana. Messed up. Nabyononye. So badly. I've messed up. Nabyononye bambi nkwegayiridde. Please. Bambi. Forgive me. Nkusaba onsonyiwe benzize nkukola ebbanga lyonna. Everything I've done. Just nsonyiwa byonna bye nkukoze mukwano naye kati ndi ku zero. Nkomawo waka. Okay, bye. Kale bye. Bambi kikazi kyattu kyamwanire nkigamba mukwano tofaayo, come back home daddy. Anti east or west home is the best. Nekikudya esente siteera zonna agenze nazo. Naffe tukimanyi ziteera negundi bali mu ddiiru. Kikudi yakaaba. Kikudi yakaaba. Ekitu ekituusa okaabya omwezi gw'okimanyi. Kikudi bukyanga ayenda kuno yayenze kumpa abaana. Amaziga yakaaba agajjulujjulu. Babbesitiizi kwe muli. Here's to women. Kumbe. For women. Abakazi bano ababiri bakwatagana ne beekobaana ne basasula Kikudi olw'obwenzi. Bamubba ssente. Siteera bamunyonyeza eri, kumbe Siteera ali wano. Bali mu ssanyu bo bali mu twenge. Kati kale katugambe nti bali ku soda wa Coke. Kuba bya black. He hasn't been home for a few months. Amaze myezi miramba tali waka. So we can suffer as he was together. Nembu sebo mbu kati akubidde essimu bw'ajje tusafalinge ffenna. We say from the salon. This hair. Yeah, this hair. Okimanyi akakaviri yali akaguze mu saluni mbw akagulira sister we. The sister. Uyo atalina na sister we. Leka. They can never disappoint you. Munaye nga omanyi abasajja. Gomanyi. Kikudi agenda okoma weewaka. Nga abakyala ababiri bali wano. Honey? Yebuuza hani ne Siteera mukola ki? Omanyi abakazi bw'obadde oyendako mu nkukutu okubeera nga bali wano bombi ate nga bakkaanya bateesa tebalina buzibu basanyufu bali mu kunywa mu kajwisi. Wulira nnyo wano. You had a beautiful family. Obadde ne famire ennungi ssebo. Kids. N'abaana abalungi. Beautiful wife. N'omukyala nze asinga obulungi. Ate no tovuma. Okay. You lied to me. Sebo wanimba. You deceived me. No nimba. Cheated your wife. What onoyisa mukazi w'amaaso ng'alina n'abaana bo? What is going on? Kiki ekigenda mu maaso wano? Gwe mukulu mpola mpola. Tukwate mpola please. Baby nawe seka nnyo. Olaba ekigenda mu maaso. Games you've been playing is over. Emizannyo gy'obadde otuzannya giwedde. Kikudi gwe kiri wansi w'okundi. Emumbwayo gy'obadde osira wano ne wano biwedde. Mpa ssente zange wantuzizza ebintu byange byonna ne bamusekerera. Abakazi bamusekerera busekerezi. Basekerera mu bizibu bya Kikudi buzibu ssente zaamuweddeko yatuuza ebintu bye byonna. Kikudi olaba. I trusted you. Nakwesiga. I gave you my heart. Nenkuwa mutima gwange. Anyway, kati bikyakola makulu. All that business was a lie. Business je nakubalira nali nkufera. Naira watunula. Ira watunula badage. This is where we live. Kati mukulu bwetu tye tuli. One more thing. By the way, nekira mukwano Ninawo seka nnyo. For bringing Stella. Bambi webale kwenda. Mu bantu bonna we wayenda webale kwenda ku Stella. Oli ategeera. Because you're giving men a bad name. Wabula ate wegeneza abasajja bawa amanya amabi. Bajoshi bali eri bantu balamu balungi balowooza nawo benzi. Feka twegendere. Sente z'omukulu bazisi abakazi bagenda ne sente z'omuyaye. Mukulu Kikudi ogira onoonya ebiri wansi w'amakundi ku bakazi abalala. So si fe. Tugenze chicha chidako Kikudi azako chi Kikudi atula mwana ali otudde muno bibala munenga tebigatta nga byogatta byejjako bwejja 2+2 olaba 0 wagamba kale 0 kanga teke 5 olaba negative 50 gamba nange. And I was in love with her.
katufu omukazi ono yankoze bubi kubanga abadde mulaavu naye. Think for her now. Ayinza atya okukola ekintu bwe kityo sha? She even do this to me. Into Annie. Ne mukazi wange oweewaka nankola ekintu bwe kiti ye yali abikola nga talaba. You just do this to me like this now. Temusobola kunkola bino nedda. No. Nedda. I cannot let them sisobola kukibakkiriza mugende nazo bwe mutyo. get away with this. Mugenda zisasula. Chukudi kati asigadde kukolerawo ki? Abakazi bayiseewo atawola balina sapoti mukubeko oluyirumu okakasenti ne muganda wagenda gukusalira nga tasoose na kumanya omukazi akoze eki. Kati Chukudi abagenda tama pamu ku ebyuma. Chukudi bamutomera motoka ate yali hit and run ne badduka ne bagenda. Banange nze neetonda nga JoshK firimu wano weekomye naye mbeetondedde mu nsonyiwe temunsaba kitundu kirala. Ndaligi firimu zibaŋŋamba mbwe yeekomaawo. Bakama banga Abanigeria baŋŋamba yeekomaawo. Kati sinkane mu firimu ateddako kugamba nti konna mukafaani ka channel subscribing oteekeko n'akadde. Firimu zonna ogenda kuboozerawa ku 0758833334 nonyaako ku WhatsApp yange ojoininge ba besties. It's me your boy VJ JoshK.